nga nkizudde ndi wanfera nga profile yonna wagimaze okunjira CV yalimu buli kimu maze okunjira profile oboti nengamba kati nkole ntya embanga mbadde nina okuddayo kati kansibulire eddala tulina semina nzigire eddala kubanga bino tebyetaaga dakiika nga mpapa ogenda wulira first day okaeringa bannaye which kind of this gundi kubanga Rema yagenda oddufulumya andowooza bamaze okwenda osinga abakonyeemu mwana yayimba oluyimba naye mbadde nteesa abakyala temulwesibaako nnyo wamwe olina okuba nga weemanyi mama oba omuntu wa restaurant afuma bulungi emmere ye nze nenzija nensiima anti bwenkizuula nti nolina ajja n'asiima kati gwoba towoomedde olimu omuli olumu mujja mulidde ebikomando nga wakusekuse dda olumu olina eddagala lyomira mu kamwa mwonna mwayonoonese dda kati nga gwe ndyayo eriko obuzibu naye bwenkizuula nti obadde onfera ekibatu kiyinza obutakunoza nkozesaako nnya nshuti mbabazi nabeko ngagamba mulwadde tawulira bulungi mumuteke mu nsaala zammwe asobole okudda akuba omuziki akayimba keeko biri yagamba birimba ekyolunyankole birimba kale nga bulijjo abeera sirangi ku kagoye kange era nga yampadde kateketeteyi ka blue bwe kati kolaba ka velvet nangamba ya akanyuma yisaako emikono owuli otanga ogiyisaako seekoko nedda nkuyisirizzaako nekugamba kawuli ka bulungi nange egyo mmalako emirembe ku sheeno sifuna ddembe kulira nga njeseegazaanya kimala osobola okugenda nakufunira akagoyeko kwambala it's a weekend tugenda out fuluma nga ofulumye go out and make a statement bannanga abakyala mujje nga mwambadde bulungi ku lutalo tetwagala mutumale mu maanyi tulina ebizibu sente zaffe tunyiganyige kati gojje ng'oyambalanga agenda okuziika ng'okulwana mu lutalo ng'agenda okuziika omulwadde wa ebola mujje ng'ofulumye genda lutalo alina akana akayimba tubeere twefumitegwe ako kayimba kyako bakayita tugende video okwefumitegwe ekisajja wekyogera twefumitegwe wama genda kusiya njawe makindi ngoyise mu bitala ngoyise ku police barracks wasangibwawo oba saawe nomukubireko katsimu ku 0758 59 18 0758 59 18 16 nekagato antidora naso okufunya akagato kati wabuna obugato nga tayambadde ate flat abana bale mbamugenda atubambite temwamba nnyo flat elevate yourself oyambuka muko alolo katonda bakyawadde omukisa tebanatuuka waggulu nga bagenda yambalako okyalina future mbere oba omumpi kitegeeza the future is ahead of you ogenda okyagenda akagato kalina ka heel akatonotono kali comfortable ate ne mu kivulu toyambala nnyo nkondo mpanvu ojja neguka abaana ba kamera gye ziri tujja olimba ne lujja n'obeera ng'olinganga wali ku buyungu okankana bukankana ogaba munnonkwata akuyambala akagato nga ka heel katono nga kali very comfortable antidora abuyina dndh ku Instagram wamukubireko ku 0758 26 19 0786 1991 ajja kubanga akufunira bulungi nnyo nnyini ddala. Look at the official MC of David Lutalo. Kabaka David Lutalo. Nganze MC. Mbadde saba ne boni namaze dokkola listi y'abantu bagenda okubeera ku mmeeza ya terefayina era oba toliiko nagenza okulowooza nga tojja tuulako essomo esasulire. Mwe ogenda gisoma. Bannange mbadde mbasaba. Ologenda bwatuuka ali ku stage mukubire kundu tewafula muno temumanyi baana abo balaga nja kuba abantu obuchokolo beetaaganza abalangira temuneragirako mumanyi mukubire kalulu nga etwamenya azawi ngamimba hafi tebitalagamye kyagala okulya obojja jangu vooti saimu kyogala siri mulungi mu face jangu vooti siri kalungi face yange tojiraba naye wano oli w'amaanyi nnyo kalale jukira computer station kati eriyo naye akato kyalina bakazi baabo bina wabukedde kyanajja n'ayimirira waawo yajja leetawo sayimu omunene baleetewo ticya oleete ebintu bagambe yene ey'obwakabaka labe toffaali olunaku olwayo David Lutalo wa Kotala Africana tumbajjukiza
tukoye ya leero tuyibesanga 10 tuwere nga tuweddeyo bannange mullo lutalo yeetaaga support yaffe mullo It deserves it. I mean, nekyokuba wakirina. Ye muyimbi omu ku bayimbi abatono abalina ennyimba ebbiri ng'akubye ennyimba nnyingi naye ng'alinamu ennyimba bbiri nga n'omwana omutalo yimba. I'm telling you. Kabisi Kandagala yankutudde. On record. Bukyanga batuta. Okay. Kale, leero Hotel Africana kibanyi kigenda gwa naki? Namenvu. Naye nga nkujiza Platinum Wellness Spa genda owuli ebigulu bikuluma muyinza obuta funa sawe okuzina. Akati ze nabigulu binene. Ebigulu kinenemu. Gabe magulu galeke. Kale, amagulu bakunyigenyige muka massage, sauna, steam, facial, body scrubs zonna services ezo bazina. Bakubireko okuziwa musanvu 08 8 4 24 sabingi walukulina nganda bajja kuba bakufaako bulungi nnyo. And akama kona kolwaleo nga tugenda mu weekend, akama kano ngenda kakuba both omukyala n'omwami. Tetuganye musajja gwe okola mu bank, oli musajja akola mu office za president, oli CEO w'abantu, oli MD w'abantu, amini bakuwa ekitiibwa eyo wabweru yonna otambula n'agatiibwa go. Naawe omukyala yegwe CEO wa Uganda Airlines, CEO w'ekibwa company eyo nayo n'ekitongole ky'olimu, olina ebitiibwa bikambala. But ebitiibwa byo yes mu ddiiro mu nnyumba byandibadde bibeeramu naddala nga luwa abaana n'abakozi n'abantu abalala ebitiibwa byonna byandibadde bibeerayo ku mulimu gwo but bwodde eno kusaidi ya mukyala ku ssimu zammwe mu kisenge kyammwe mbadde nsaba agatiibwa go geeyambule mutumalako emirembe nga nina sosola bana ebigambo kye byenina okugamba omwami wange talowooze nti ndi museegu kati nga nze sipiika kade ne speaking engeri yeeyisaamu wakaino era kubanga muntu wa bulijjo ya bwowereza Ashimi akabaluwa n'omugamba zari ya bintu olina obyongeramu ekirungo ne speaker omulenzi waba mulenziwo palamenti ya ggwanga nedda boss wano ku ssimu kyoba omusajja yagamba nti sikyo nnyo okuba na pulezidenti nga mukyala gwekumala akafaananyi nga olwo eddakiika 3 mu lunaku ng'eggwanga liri ku ttaka liwoloma bambi tuveeko nnyo office zaffe tubeeko wetuzikomye ebitiibwa and all that you got that some cadet kukaboostinga relationship omusumba wamwe namulyako ng'agamba nabera omukyala waka eva ne mu kisenge oli taata w'abaana ne mu kisenge buli kimu kya taata w'abaana like gwe omuntu ovaayo ddino omunno n'omuzzaako obuto ne mugendako ku kyova bano abaana kyoba abaana batuyiiya n'akuyita erinnya n'ogamba omwana yakuweereza akabaluwa omwana yaweereza bba wa munne olufalansa naye ng'ebigambo ekiwala ekyaguni ekyafumya mu gguni ya kabula kumakya kumalirigano omwana nakuweereza akabaluwa jangu okijjeyo katonda gwange owuliranga olutiko n'owuliranga obeddeko emirembe oba muli mu meeting n'ogamba kati ono biki byagamba eggwanga abatugamba baaba n'okuno n'oshemererwa olunaku n'otambula bulungi naawe ng'ovuddeko ebyo byabasaikiika bo bayingiramu ate ne bajja n'ezo skills naawe kenyine mba muyina abaana bameka amin kulwokubanga munange gwe hafi waabwe tokunaba ne musenge n'oyingira muno olanze n'eddiini gye nsoma obugoye obutono oba butugaana naye oba oyingidde mu kisenge n'omwami wo musunira akawero lwakuba n'abasajja nabo baasukka obukalu omusajja omukwano oguggwamu akufuukira buzi omukazi n'akateekamu omusajja amukubako eriiso maama kimba okedde kunkunamira omukyalo owuwo I know naye ebyo bijja because mumate mwakibuildinga like that once in a while muno musurprising kumaca gano muweerezeyo akabaluwa nga yakafulumana mu nnyumba agabana hafi abadde ki ankoze ati omwana ono tansuula mu mukwano abadde ki actually is one of the ways okuzza omukwano gwammwe obujja tobeera so ordinary abaana bajje mu system yammwe jjukira munno we mweyagala nga temuyina abaana nga muli babiri wezzeeko emabega nga yali akwagala bw'atyo muli serious nnyo omukwano mugufudde serious loosen up mukyalawo oba omwami wo ye best friend wo oyinza obutagenda kwekubisa bufaananyi bwa nudes oba what naye era waliwo oyinza omusurprisingayo nako musajja najja lumu ng'agambye kati kale kanjireko kankweko tonyuma nno nga weekoza ogwo ogubuto ogunene gwozunza waiwaki tolega buto n'olijjawo abagenyi bakusanga essaawa zino don't be hard muno tobeera hard naye muleke because munaye nno we bajja eyo ew'obwana ebbuta lirega akana kagamba oh my god
You know? So, obo message obo buli dati obo. Boosting a relationship. Enyambala, olaba, nali ndaba oyo, waliwo seeka abuulira, nali ndaba ku TikTok. N'agamba bino ebintu tujja byogerera wano nga tusoma bye baba basomesa mu muzikiti. Naye omwami n'omukyala bwe mutuuka ewammwe mu kisenge kyammwe byammwe mukola eddiini ekikkiriza. Muna mugira skills guno omukwano Katonda ye yagukutonda. Mumukolere. Kalo mama mulikoda mu kisenge. Ngani aba recordinga. Kero okuli omusajja akowe gambo. The bad thing with tubikola n'abantu betalina aka attachment. Amazima Katonda sayimo. One time kwefuna n'alikinga messages za Golda. Ani aswala? Ye aswala bazirikize kuba tukimanyi mwami we. Okitegera n'oli mukyala we. Kabula ne weyandibadde nga messages ezirikize za Flavia. Fewe twandiyogedde fe abandibadde abasiru. Bali mwami na mukyala. Lwanigaye bali mu mirimu gyabwe. Bali ku byabwe conversation zaabwe romaliza gwe musiru. Naye bwe bijjamu no third party ye n'abiriikinga. Era gwa oli aswala eyabadde ayenda. Nemba ngambadde bantu babiri mwagala na mwami na mukyala tubamanyi. Nemba temuli official nenga mazeyo emyaka gyammwe buli omu akimanyi nti Saimo bawani wapa kati bwabiriking abantu batukattaye mu ne batanako okwewa ekitibwa ekitama. Tuleeta bitibwa bo mu kisenge temututama. Kabagagga. Kyokala lenga bagala. Wewe ebintu ebimu nga omubiri gukusigala gwa kinaku. Kitegeera kekama. Buzayo mukwano gwammwe.